Kwatidwa kuliko Malinga Boogere, Shafiki Bale, Christopher Mugano, Cyrus Odongo, Sanoni Maziraga, Jackson Sekajugo, Gilibert Wamani, Emma Sengoba, Bazile Mizenga Ida Fonsi, nga yakulira ekifo wano we bakwatiddwa wamu ne John Mwesige, nga kigambibwa nti bamaze emyezi 6 nga bali mu kifo kino, era olukwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Nalya Estate. Kubanze ndi mukubi wa bulooka naye ate ekindese kyebandeeseza wano sikimanyi oba kituute nti ffe tuli manjaga tutunda njaga naye nga nedda si bwe kiri kati ffe byetwasanga twali tetuvunaanyizibwa ku byo nga tulina kubitunuulira ng'abalala we babiraba. Gasuza Kayanja Kefasinga ye ssentebe w'ekyalo Nalya Main ategeezezza nti abavubuka bano tebamanyiddwa mu kitundu kye era ne yeebaza poliisi olw'ekikwekweto ekikoleddwa okulaba nti abayaga bano bakwatibwa nti oba oliawo n'abalala badde bakolagana nabo baneddako. Tubasinga bali mu Kikomera bakuba butaffaali aga 99 naye nga bangi naye bawera 11 naye nga tubali tubamenyi mu kitundu naye nga nannyini kifo tumumanyi bulungi naye nga abakozi ababadde tubadde tubamanyi teyabanjula mweruzi naye ddala njagala tugisiŋŋaanyeemu era tubakwata. John Maka Musoke kansala akiikirira ekitundu kino ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso asinzidde wano n'alabula abavubuka okuwala okukozesa ebiragalalagala ebiyinza okubaviirako okuggwera mu makomera. Sooka mwenyigire mu kukola bino byonna ebitamiiza tubiveeko kuba tekirina kyekikwongerako wabula okwonoonera future yo. Era nja kuba musanyufu nnyo abavubuka tonyuma mulimu oba ogenda seka capati oba okola ki tukole kuba kati bano bafiiriddwa emirimu gyabwe ate ekiso ekirala kizuuliddwa nga bano babajja lugazi si baakuno si baakunaanya. Abakulembeze abalala bawanjagidde bassentebe b'ebyalo okufaayo ennyo okuwandiika abantu abapya ababeera bazze mu bitundu byabwe. Ddayo ku nkola yaffe ey'edda gye twakolanga okumanya abatuuze abayingira n'abatuuze abakola ki abafuluma eyo nsonga nkulu. Muwandiike abantu sobole okubanga abantu batya ebitundu bwajja ne bamubuuza ebbaluwa yerosi tasobola kubeerawo. N'ebyo bikomera tufeeyo nnyo okubiyingira kubanga abantu bangi abagagga babeera n'abantu mu bikomera naye batayagala kubanjula. Abakwate baguddwako omusango gw'okukozesa ebiragalalagala nga guli ku fayiro namba SD 10 29 kasaze 06 kasaze 222 Nalya Police Station era akaseera konna balindirira okutwalibwa mu kooti babitebye. Ronald Kitanda ne Letitia Mugoya, BBS Telefina, gy'otobadde.